tuyiga buyizi tubasomeseza tubabulidde mulekera okutononera obudde bw'okudana okutunyonyola simanya nazali omusajja mbo musanga simanya omusajja wano wayingira ekibuga nga weefukamiza weefuula ow'empisa ne simanyiyo muntu alina mpisa ddala amazima ga Katonda mu ggulu ayinza kulaba mwana nga yeegoga n'apapa kujjayo simu imwara imwe simanya nze simanya gayi nazalamu omwana omusajja gwetagulabira ngawulira abasajja nga 10 bonna bakomplainingira omwana nze yeetonze ye n'abata neetondera ebinkwatako nze neetonze kakati gw'okwetonda kwange kukulumirawa kunduma ate nga lwaki tekuluma twabadde ffenna ku lugundu twatandika ffenna wambuuzaako ng'omuvuma mu mbeera ki omuzadde mwasobola okulabira omwana we ng'asesema bw'aniya emizi ye n'ajjayo essimu n'amulikoodinga n'apositinga omwana ali mu kusesema wali fo ky'ogenda okeyalinge omukooneko mu kifuba ne gwe n'ofuna that courage n'amaanyi n'ojjayo ssimu ng'omulabi atandise okusesema bw'aniya emizi n'olikoodinga n'opositinga nga bw'otambuza ennyimba zo bannange ak'obuzadde kaddawa nolaba omwana wo nga yesika wali ali mu kusesema n'otaswala na kuswala kulaga byasesemye eri bantu naye olw'okuba gwe otambuza music wo bayimbimu ebiseera ebisinga mutulowoozesa nti n'ebizibu ebituuka ku bantu bammwe mubiinamu emikono zaabanga sitoole nti musaddaaka bantu mmwe mweraguza nnyo wano wayingira ekibuga nga weefukamiza weefuula ow'empisa ne simanyiyo muntu alina mpisa ddala amazima ga Katonda mu ggulu ayinza kulaba mwana nga yeegoga n'apapa kujjayo simu njagala mwegendereze nnyo obuntu buno naddala mu abasimpasayizinga n'abantu olw'okuba bakulaza agafaananyi n'oyaka some of the people here on internet kyebali si kyebalaga mwe mutunuulire mudootinge obuntu buno butonotono bukulaga omuntu ali munda mu ye gwe mu kaleji kiddala mu mbeera ki mwoyinza okulabira mutabani oba muwalawo ng'asesema yeegoga bw'ani emizi gwe n'olikoodinga ne kamera yo ali wali yeegoga bw'asesema emizi bwe gimuyitamu gwe bw'olikoodinga bw'opositinga no positinga otulaga ki omwana teri abanja mwana oyo nti otuwa update nti bannanga abamubanja kati muddemu essuubi oba ali mu mbeera bw'ati temukuba masemu omwana wo Katonda yakublessinga sente ozirina toyina kyobanja bantu ekikupositinza omwana nga bw'ani emizi bw'asesema kiki kutambuza nnyimba ku lw'eddembe ly'abaana no tujja kukuboola nate bwentyo bwe njogera ku lw'eddembe ly'abaana tusobola okuboola music wo tujja kukozesa mbeera ya mwana mbi kutandika kutambuza music wo bw'omulikodinga enaanya mizi eno bw'asesema gwe bw'otambuza ennyimba zo bw'ovaawo bw'onoonya simpasenti oli mu mbeera mbi okozesa embeera y'omwana embi gye tukakasa obulungi nti olabika ogirinamu omukono kuba tetumanyiyo omuntu alina college n'asobola kukozesa content wa mwana we ng'afa mu mbeera eyo omwana atalina mubanja opositinga waakyo tuwa update zaaki nze kyovola basisimpasayizinga n'abantu gwe tunuulira vidiyo eyo ddala nga naawe oli muzadde omwana atalina mubanja ng'ofiiringa sole n'olaba omwana atandise okwegoga bw'ani emizi n'ojjayo ekisimu kyo gw'olabawo kontenti n'olaga abantu ebisesemye module eyo mbunange nsimpasayizinge naawe bannange mutulekeemu tulina bye tutagenda kugwirana nabyo obusungu nina bungi naye gwayagala okugenda ebweru okukola emitala w'amayanja emirimu weegiri gitambulirawo abasitaffe ba Uganda beetaaga bagenda kukola Kuwait n'abo abaagala okukola nga bakirine Dubai ne mu mawanga nga Saudi Arabia ne Qatar sente z'oteekamu nga vize kuli mu ngalo banoonyeeko ku noti 7 nya noti 67 26 oba noti 7 17 45 27 ojja kuba bafuna butereevu bakusuza bakujjanjaba bakuliisa ate nga sente oteekamu nga vize kuli muki mu ngalo ate kati oli kuno otukubira emiranga ffenna byerimu tuyiga buyizi tubasomeseza tubabulidde mulekera okutononera obudde bw'okudana okutunyonyola simanya nazali omusajja mb'omusanga simanya omusajja bwe namugambye ampeereza sente z'eddwaliro nsaasira abawala be bakyalimba abana abasajja be mulaba wano be bannannyini baana abo be mulaba abakazi bali ku internet bakwati baagala baatula bannya omusajja akulowoozesa nti yalabirira omwana akaduuka gwalina naye nga tamuguliranga wadde n'akagoye abasajja we mulaba abakwana gwe nolowooza nti ozze mu kifo ky'akaduuka oba ozze mu kifo ky'ani yenna whatever the case omukazi yenna ali yolowooza nti munaye kaduuka ye mubi ojja kukirozaako bye bimu abasajja bazaala buzazi tebalina buvunaanyizibwa abasajja bazaala buzazi tebalina ate bakimanyi nti abakazi be bazaalamu essaawa zino tusobola okwerabirira abaana bakimanyi kati ozaala ku lulwo someone is going to tell you that you are the most beautiful woman okiteeke mu mutwe someone is going to tell you gwasinga abakazi bonna okuwoma okiteeke mu mutwe ebyo ebigambo baligamba buli mukazi oba wazaddeko batozaalangako but njagala okubategeeza omusajja woba okakasa akwagalira ddala ayitira mu mitendera emituufu okukufuna leka omwana ayitira mu mitendera emituufu okukufuna simanya nze simanya gayi nazalamu omwana omusajja gwe tagulabira ng'awulira abasajja nga 10 bonna bakomplainingira omwana
Nebe nabyo webiri waliwo abakazi mmwe mukimanya abamu kummwe muri wano naye nga omusajja yakuzala muta yakutakwasangako naye nga yakawulira abasajja bana abagamba nti omwana waabwe naawe osuubira buyambi we bali wano ate ffe muyita bamala ate muwulirangako muntu akalanira mwana kuma nogamba mukama webazaako kimu tonnatuusa kusalya kwetunda awo tonnaba kuntuusaawo okyagabirira weebale naye bamunadda kuno simanya nze ndabira omwana ffe tuwadde abaana agakopo g'obuugi tebakuze tuwadde abaana ebikopo by'obuugi abatali kussa mukono era tubalabye bakula kati nze buli bwagwa ku video y'omukazi yenna ng'akaaba mpulira ddala obulumi naye mpulira nga njagala kwabika babikwano mwogereko n'abakazi abazaddeko ffenna byebimu. It is the same story we are having in our hearts. Nebo banga gwe follow wanga asigayo no ayipiga comment y'ekisiru nkubulookingo ojja kunsonyiwa ng'oninda ku account endala ize mama nze taata kaduuka wa mwoge mulaba nanjagala amala nandeka mu kkubo nandowooza santi siriiwe siri muntu aneebalama anyiigira anvaako olumu kugamba nobeera olumu n'ogamba mama yandibaddewo kuluna ate olunaku lumu kaluubiridde nnyo so bakyala bannange mulekeraawo okubeera ku media nga mukaaba simanyi omusajja andekera abaana ffenna baatu gwe nno bakulekera omu abamu tulina abaana bataano sibe mumpa bulijjo nze sirabanga omusajja nga neegayirira nze bannaye nabagamba ndi wa true story mba omusajja ngambe I want you to stay mi sikirabangako so mulekeraawo okubeera kuno buli dakiika simanyi omusajja tandabira simanyi omusajja tanfaako mukwano ffenna byetuyitamu tulina amaziga ku mitima agakulukuta naye tuswebaza ne Katonda okubanga akyatugabidde sobola okukuza abaana tunayomba pakadi tunayogera pakadi owoza kaduuka teri musajja asobola kuyana nga naawe oli ku kyego weerabirira abaana gwe lwaki baakulekawo olumu ebimu tusirike na busirisi twekuŋŋaanye nga bamaama ng'abooluganda nga ki Katonda atusaasire naye mbu simanya nze ndabika bulungi simanya musajja tasobola kunzaalamu nakuleka bulaba noono daba lina ebbina bakuzaalamu ne bakuleka nga tolina wadde ekidako nga tolina wadde obuyambi. It is always God's mercy that is making us survive. Fenna tugumidde ku kigambo kya Katonda nako kwagala kukola nze natuukako n'ekiseera ne njagala ngende neetunde bana yakaseera kaatuuka ne ngamba oba ngende naye neebaza sisita wange Livi yayimiriranga n'abeera weera yonna gy'oli baba nkwebaza yayimiriranga naye nga buli bwabeera mmenya ngamba naye towulira paka akabina lwe kanzigwako omukazi wattu kati ntambuza mugongo when my beauty has faded ntambuza mugongo naye abasajja bakuwaana naye nga tebalina na kye bakwagaza kati mama Flower bw'okeera n'onsiba nga badde walinga baseka so badde nsaba mama full figure onsaasire onsonyiwe byonna bye nayogedde neetonda era mbimenyeewo wetwi kati bano abakuyinako olutalo bo sigala nabo mwetwale mama Flower bano kisi bakuvuma bo basibe ndi mabegago okitegeera bagamba ezenkanankana tezikola ki tezaaka mwe munvume John yandi musiru naye kyenkola kye kituufu mwesonyiwagane muteekewo emirembe ensi eno ne bwe tunagirwanira terina nnyiniyo ne tubaddaano ne twereega ebikya ne bwe tunaddaano ne twevuma olunaku ne luziba teri kye tugenda kufuna bannange so nze ndi musajja mukatuliki am Christian ate omuntu alimu ku magezi so nze ebintu by'entalo sibisobola era sibyagala era sibikkiririzaamu. I'm a man of peace. So full figure bambi with due respect from the bottom of your heart nsonyiwa nange nakusonyiwa era sina kintu ku mutima gwange kinasigaziza natudde wansi nenfumiitiriza kwa ekitabo mukulu wange hamu yawandiika ekitabo nangamba tufumiitirize kibaita critical thinking mu luzungu so nafumiitiriza mama Flower era full figure njagala kujjawo we have lunch nina n'ekirabo kyo full figure I have your gift full figure mama Flower nagulidde yakalabo ng'abooluganda era mama Flower njagala nzije nkulabe nkwetondere mu buntu ebyo bibaawo naye munange enseeno tusobola ffenna okufa ne tuvaawo naye abaana baffe banne temusiga bukyayi mu nseeno bw'osiga obukyayi era okungula bukyayi so mama Flower nze wamma nabivuddemu ebyokuwalana era sibiriimu era nze mama Flower njagala nzije anti full figure nzije wamma tunyumye engeri gy'onaasibamu embwa zino
Sikwina akobuzibu siba. Naye nze sibirimu. Nze wama just kali kakirabira ke kangambe ebintu ebikyamu ngera kagala tuyombe. Kasajja gwe kirabira. Gwe Eddie. Nega akakatuka kule ensenen. Odanga muno mpita itebye ebyekisiro. Sigwa itaba TikTok abavume full figure. Mbo full figure abya kunyiza nga muri wajje no sale. Sigwa wabitunyomeza. No plat full figure yakoba ku gate. Twandi bitegereddewa. Siya kasajja gwe Eddie wabitugamba. Kayino olugambo kalinga kakazi. Sa kudamu kunsiri walirako. Woba toyagala full figure gwe kirabira. Genda mu sorting nze tudamu kumpita. Nuvumya mama fulawa. Gwe Franka abawo nesonyiwa. Ndeka. Munesonyiwe. Buli omwalwa n'entaloze. Nze mbagambye netonze. Kwate kituufu ekyo kolebwa. Nze sikola kyejagala munsi. Nkola kituufu. I do what is right. Kati mwe na timu nyumirwa ntalo. Franka abawo mwetwale nze sibirimu. Wabana abakuteeka eruzira. Nze wama mama fulawa mbivuddemu. Era naguliddeyo n'akalabo full figure, anti full figure. We have lunch together. Wachitegera anti full figure. Invite abaha ayogerechi wano obolaba. Lwaki to invite ngira ku yiyo. Ntwetere ebizibu. Nziramu okukikatiriza. Mwena mukitegere. Nze Tamale Mirundi Junior netondedde full figure. Ngakijja ku ntobo y'omutima gwange. Omanyi embwa bwe sesene damu neerya kati gofanaganye n'embwa tu nze Franka siri etondera full figure kujja ko okufa abaho video tenato omuntu kufa mu yange mbandandikira ku kuki abaho kyonna kyosalawo kikyo it's your choice it's not my business goba sokoze Junior gwa abadde kamanda nga tutambulira ku gwe gotulaga nti okivuddemu fo kitoleseemu olaba kweri tulosanyufu abaho ne waliwo olutalo kamanda bwali treatinga abaho sibuli lutalo lunalwana ku nseno tyoja duwangula na maanyi entale zimu baziwangula na bwongo kati ogenda mutwalira lero ebirabo of course ngenda kumulaba mama fulawa tulyemu laki namugulidde ddana ebirabo tuddewo omukyalo oyo ebivumo bye yavuma maama wo ekirabo kitwala okijja ku ntobo y'omutima gwo oba ogenda muwa butwa njagala tubeera abaho omuntu yenna mu nsi bw'otasonyiwa naawe tebali kusonyiwa gwabawo tolina b'osobeza tugambe nkubuuziza Junior ddamu kyenkubuuzizza bangi be nali nsonyiye ate nabangi abaali bansonyiyeko ompulira Junior toyina bwe wali osobeza bangi be nali nsobeza ne bansonyiwa ate nange bangi baali bansobezaako ne mbasonyiwa kati lwaki tosonyiwa eri nako Junior nange n'ekibuuzo kyenkubuuzizza omukyalo oyo yayimirira n'avuma maama wo n'avuma kitawo video twazira saawa zino otulaga nti omutwalira ebirabo namusonyiwa kubanga nze am a Christian nange nina bensobeza nze namusonyiwa era sini full figure namusonyiwa kubanga edini bwetugamba okola forgive and forget and move on. Mwali watu waibuchi? Ndi Muganda. Era mtufu olu Muganda. Walayo tulese mukubona ogenda mbogenda twala birabo ngomchara ya asena kwendese just nkozeseza bwongo na maturity na kukula Ochitegedde abawo maturity kijuni nayo yogerako maturity kina yura kuita musimu kwe nempi maturity kijo yogera ngo mukicharo yakera navuma mama no kitawo esazi no raga twaraze maturity yenga tiyaze kwetonda kitawo nenyoko yavuma gwe wetonda kulwachi nze setonze ya netondere yagendo kwetondera oba nze yetonze ye nabwo atanetondera ebinkwatako nze netonze kakati gwo kwetonda kwange kukulumirawa kunduma atenga lwachite kunumanga twade fena ku lugundu twatandika fena wambuza ko ngo omuvuma gwe bimwalanya byo walanda full figure bilala nange bilale byange byawedde nchimanyi byanjawulo tebikwatagana naye fena tumwalana lwa kutuvuma ate namala nagamba twabidde simba wakati togatta byange mu bibyo gamba gwe omwalanira ki nze chemwalanira kukera natuvuma ate bwe tumwanukula natugulako emisango ate nawo bye bimu tewali kirala yakera navuma n'enyoko nawe mukwano ate yavuma wange yavuma wo bwe yavuma wo yavuma kale tukitwale full figure yavuma mama wange ne taata wange nze musonyiye so what omusonyiye ni musonyiye era netonze era naye ansonyiwe mwe musonyi wagenda omusonyiye era naye akusonyiwe sibo kiri naye atefwe tetujja musonyi wakubanga era twawozeza nayo kumala emyaka 2 n'ekitundu ne tumusinga era naguno tujja kuwangula gwe tulimu
Ejo wera ngo chimai na yato tufudde mu bubi otukoze bubi. Mbakoze bubi ntya twatandikira ku obadde kamanda ku obadde omu gwa abadde kamanda waffe. Sawa zino gamba ntwalabira bogenda kwetonda. Gamba ffe tuli basajja. Abaho. Obwa kamanda butwale mbukuwadde. Nawe kamandinga. Buli omu ayina onakulwero yazalibwamu ate buli omu ayina bwe yatondebwa mu kyalo y'abantu bali kwalana bangi. Junior bwaba avudde n'agamanze nkitadde which is okay. Junior nkwagaliza obuwanguzi kansubiri nti gyogenda naawe tebijja kubeera ng'ebyaffe ne ba 10 kuba yantumako ba 10 ne batwala ne bamwetonda ne basefko enkeera n'abakuba ku TV n'abakuba. So me am not willing nze wallahi billah kujja kunga Fulfika yankubidde simu nangamba Abaho njagala tudingane obanga waliwo omuntu atuyisa ate bwampita ng'Abaho nzija n'abaana bonna be yali asibye ekyo kankikubuli Pastor Mondo kati ng'oteddemu ebirunga ate bwangamba waliwo omukyala bulisigenda mwogera linnya era munene yada nkubidde era nga ndi eno kasese nangamba ayagala ntuule ne Fulfika tudingane ne mugamba bw'oba oyagala kuntuuza ne Fulfika oyita abaana bonna be yali asibye ne tubeera ffenna nga ttiimu nze Frank asobola kikola ekyo ekintu Junior kyawakoze. Junior bw'oba wakikoze gwamanyi mwabamanyi kuba mwe muli babazi ba ssente oba kati mugenda kubba Hamu oba mugenda kubba Salimu mwabamanyi nze Frank ateri muntu wa gavumenti yali ampadde ssente kati mwabamanyi gwe mugenda okubba kuba gwe ne Fulfika enfuna gye mufunamu ssente eri emu kati balina gwe bagenda otikula essaawa zino be bamanyi gwe bagenda otikula ate Frank gwe sobola kukkiriza oyo kadingo ekyo kankikubuulire mwe mugende embindiramu mutikule bati nze nina abaana bannanga banzikiririzaamu essaawa zino kola ne state ku abaana abo bagamba Frank president wa TikTok abampa akalungi okiraba banzikiririzaamu byasiba abapaddukana mu Uganda mwe mugende mutikule Hamu oba mutikule Mama Fina oba mutikule Sale Musale mwabamanyi naye nze Frank sibiriimu nja kufiira ku magulu nga wooliya olunaku omuntu yenna alyagala nzilingane ne Fulfika aliita abaana bonna be yasiba embeereka ttiimu kyekyo ka kyensobola okukola gwe bw'oba ogenda mwetondera gendayo mugambe nti Frank ne ttiimu ye tubaagala tukanye muve mu ntalo naye watali ekyo nze sobola kwata nti kuba kamanda gwe n'adde naye yakitadde nange nkite Junior yatandika lulwe nange ne mumbuukira nange natandika byange ne Junior nambuukira so Junior yamanyi ko yasinzira abo batikuzi olwale bayinza okuba bagenda tikula Hamu Kigundu oba Jeno Sale oba Mama Fina ne bagamba manyi jiru yanti tuleke kwekwa jamu tugende tutikule ate nze Frank kyesobola agenderamu okiraba so Junior nisa point nzenyo nawe nonya rugo nze ndi byange ndine myayu jange tubona abono mukazi atukuba east west rwali nya ku TV atukuba okiraba so bano batikuzi bagenda tikula kati bayina gwe babaze Abaho kanjogerako katono tewali kutikula mu kwetonda na kusonyiwa bayibuli so sobola kwanga ogenda tikula muntu ngo ina Pastor Mondo nga temukwatagana musoka ne mutekawo kwatagana kati abaho fenna tulina entegeera za njawulo nenda bayafeyo ebintu yanjawulo nze Junior bantu bangi bankoze ebikolobero bingi ne mbasonyiwa ate bantu bangi nnyo nange benyiziza Abaho ne bansonyiwa so togatta bya ssente na mirembe Abaho nkulayirira ne bona alwana emyaka 10 toyina yati amakulu kyogenda kufuna entale ezimu za kubala Junior nayo olwana za busungu lwaki tetulwana na buli muntu ali ku media lwaki tulwana na muntu omu soko balimu ekintu ekyo lwaki tulwana na Fulfika lwaki tulwana n'oyo nina ebintu bibiri Abaho byenjagala njogere naawe njagala obalemu kibayita omuwendo nze biri lwenkola olutalo nkozesa military methodology eya price of the war kakati olina okumanya nti olutalo nolugenda kunkostinga ki ate okusirika kwa kunkostinga ki bintu bibiri oteeka okumanya kati bembanga oba ono amanyi gali gakomawa oteeka okumanya nti njagala kuwangaala oba njagala kufa nga bukyali kati olito gandi njagala kufa nga anyimiridde naye ng'obulamu obusazeeko ebyomaaso tobirabiriko kati nze njawozaamu bwe nti kyamateeka nnyo Fulfika muntu waffe nze mwanyinaze bayita wenze bigwankwata nankosa muyita mukubira era tuwogira ku ssimu nze n'ensonga zange ne Fulfika sizimaliranga ku TikTok oba wantu wonna musinga emyaka musinga okusoma musinga okutegeera nsoose kulaba gavumenti nga tanagiraba namusooka kulaba Museveni face to face gavumenti gyakoleramu leero mwena gye mukoleramu nagikolera myaka 18 nakolera mu security nakolera mu nsiko neetika ku mundu mmanyi kibayita obukulembeze kakati na bino njagala na bino bitwale nga bikulu